weewaawo akati okugugumuka mu kirooto nga weebase okugugumuka kujja emirundi mingi. Waliwo okugugumuka okw'abaana abato ate ne wabaawo okugugumuka okw'abantu abakulu. Kyokka waliwo okugugumuka nga waliwo ekizibu, okugeza oli ayinza okuba yakusindikidde ebintu oba amalogo. Bw'aba mwana asobola n'okuzukuka ekiro n'akaaba. Bw'oba muntu mukulu olugugumuka okeera oli mulwadde. Kyokka waliwo okugugumuka nga waliwo kye bakulaga naye ekirooto ne kitanywerayo bulungi n'osangibwa ng'ogenda kuzuukuka. Okwo kwonna kugugumuka noga nti ngugumuse neeyolekeddwa kino. Kyokka okugugumuka okw'abaana, abaana balaba ebintu bingi mu kiro oluusi ne bibakanga. Omuzimu guyinza okkanga omwana tugambe muwere n'abaako ebintu by'alaba kubanga abaana abawere babeera nga bamalayika. Balaba ebintu bingi mu bitanda mwe babeera bategekeddwa. Kyokka waliwo okwekanga okw'obulwadde naddala mu baana emyezi emito. Abaana myezi emito ng'abadde agugumuka bamufunira eddagala lino wammanga tugambe omwana akyali mu myezi gy'ekyogero oba wa mwezi gumu oba wa ssande 3 oba wa myezi 3 bagugumuka. Omwana omuwere bw'agugumuka bamuzza mu kyogero. Ekyogero ekyo kiteekebwamu ekifumufumu ne kiteekebwamu, njogera ku mwana eyeekanga oba agugumuka, bamuzza mu kyogero ne bakiteekamu ekifumufumu ne bateekamu kafumbi ne bateekamu eddagala eriyitibwa omuzimbandegeya ne bateekamu ekikolo ky'eddagala ekiyitibwa bbingabazimu. Bbingabazimu bateekamu ebikoola 4 n'oteekamu ekikuta ky'ekikajjo ky'olonze nga tomanyi yakiryako, n'oteekamu ekiragala kye bayita omulemberembe, n'oteekamu n'obukoola bw'olukandwa mu kyogero, n'oteekamu n'obukoola bw'omugavu. Awo omwana omuwere emyezi 2 myezi 3 aba tajja kugugumuka. Kyokka oyinza okubeera omuntu omukulu. Omuntu omukulu onaaba eddagala eriyitibwa lubowa n'onaaba olukandwa n'oteekamu omutulika n'oteekamu eddagala eriyitibwa ebbingabazimu n'oteekamu eddagala eriyitibwa akalokola. Awo obeera tojja kuddamu kugugumuka. Kyokka twogera ku kugugumuka nga waliwo by'otategedde. Oluusi si kirooto naye nga weekanze ekintu ky'otayinza na kuteebereza, oluusi nga liyinza okuba eddogo. Kale onnaabira ebikolo by'eddagala ebyo. Akati waliwo okugugumuka okw'ekika ekirala. Waliwo okugugumuka naye ng'obadde mu kirooto era nga by'olabye obirabye era ng'obitegedde. Okitegedde? Si buli kugugumuka nti bakunaabira eddagala, nedda. Twogera ku bantu agugumuka nga tamanyi lwaki agugumuse, kyokka nga gutera okuba omuze. Ekintu kijja ne kimugugumula naye nga takitegeera, oluusi kya ntiisa. Naaba eddagala eryo. Kyokka oyinza okugugumuka naye ng'osangiddwa mu kirooto n'oga nti neekanze ebbinika, neekanze omusajja naye ng'omusajja talina ttabbu oba ali mu kkanzu oba mukazi ng'ali mu ggomesi, oba n'okugumuka ng'olina ebintu by'olabye oluusi olina abantu b'obadde nabo naye nga tobategedde n'okugumuka
kati okugugumuka okwo tebakunaabira ddagala eryo. Ebiseera ebisinga obungi okugugumuka okwo kuba kwa mpewo. Kati ndi ku kika ky'okugugumuka ekirala. Omuzimu guleetawo embeera y'okugugumuka. Kakati nga ono omwami ono yeddira Lugave agambye nti agugumuka emirundi mingi mu kiro. Katumuwulirize tuwulire. Kati okosejjo nyina kyonna nange nakasumagira mu bweti nendaba nga ninnya mu bbaafu mmeufu nande njirinnya mu bweti nengugumuka omulundi gumu kikuba onaaba ekintu nga tomanyinaine n'ogugumuka ogw'omunsi kati simanyi kiva ku kikubanga ne bwe mba neebase ntera okugumuka ogw'omunsi mu. Kakati omwami ono agamba nti yabadde yeebase n'agugumuka naye nga yabadde yakasumagiramu katono, yagenza okulaba nga alinga alinnye mu bbaafu n'agugumuka. Era agambye nti atera okugugumuka obugugumusi. Kale kyekirooto kiba kimaze okulaga nti kya lubaale. Okitegedde? Oyo lubaale, oyo jjajjaawo okusumagiramu akatono ne weeyolekerwa ebbaafu ng'ogirinnyeemu. Ebbaafu omanyi kyekola, ebbaafu banaabiramu nnaabire. Jjajjaawo alina eddagala ly'ayagala onaabe oba onaazibwe oba otambule bakuwe ekyogo. Okitegedde? Ebbaafu singa ogiroota mu kirooto baba bakugamba nti weetaaga okunaabakokko. Oluusi oba n'ebizibu bingi, oluusi biyingirira ebyemirimu gyo, oluusi mu bintu eby'enjawulo. Kati jjajjaawo ajjanga muzadde nagga nti weetaaga okunaaba ku ddagala. Kwe kuloosa ebbaafu. Eriyo omuntu aloota sabbuuni, eriyo omuntu aloota ekyangwe, ate eriyo omuntu aloota ng'ali mu kinaabiro. Kakati embeera eyo yonna baba bakugamba nti olina okufuna ku ddagala ery'okunaabako. Obeerako embeera nga si nnungi era nga teteredde. Gwenyini ng'omuntu ng'obulamu bwo tebuteredde bulungi. Kati jjajjaawo aba muzadde asobola okugamba nti naaba ku kikolo ky'eddagala kino. Akati ebbaafu gye waloose ekyo kyogo bakubanja ekyogo kya nnaku nga 9 oba 4 ng'okinaaba nga kikuweereddwa ssenkulu oba nankulu yonna gy'otambulira. Okitegedde? Era nsuubira ekyo ekyogo olina okufuna ekyogo ekyambulula. Okugeza olina okufuna amazzi agakulukuta n'ofuna ettaka ly'ekiswa n'oliyengeramu ekyafuluka. Eddagala eryo lirina okubeeramu ekikolo ky'eddagala ekiyitibwa lubowa. Eddagala eryo lirina okubeeramu ekikolo ky'eddagala ekiyitibwa olukandwa. Mulina okubeeramu ekikolo ky'eddagala ekiyitibwa akavawala. Mulina okubeeramu eddagala eriyitibwa omutulika. Mulina okubeeramu kafumbe. Mulina okubeeramu ekifumufumu. Okitegedde? Mulina okubeeramu eddagala eriva ebikoola ebiva ku nkenene y'omu ttale n'ebikoola ebiyitibwa ebyakawule. Era n'oteekamu akalokola. Okitegedde? Ekyogo ekyo n'okinaabiramu omwenge okumala ennaku nga 4. Akati eddagala eryo linaabe gwe aloota ebbaafu oba aloota ekyangwe oba aloota sabbuuni. Babeera bakubanja kunaaba ekyogo. Kansuubire nno nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.